abantu balekerawo okwagala okunafuya Buganda bambiwulira wano ewaffe balekerawo ddala mwabakooye mugamba nti nno tebabatuusizza mu nsi nsuubize mwe mbadde mubeerawo abatasibattaayi ne mwe mbadde mubeerawo akatono ako kemulaba kayinza okuba nti lwakuba bamuno bwe muyita bamusibattaayi babadde boogera nolwekyo ttaayi tujja zisiba owulidde Isaaya yagamba nti yalina emimwa nti yawuliranga ng'emimwa gye si mirongoofu n'agamba nti ng'atudde alaba ali mu bantu ab'emimwa emijama n'alaajana n'asaba Katonda n'aleeta eryanda n'alimuyisaako emimwa gye girongooke gigende gisobole okwogera ebigambo eby'amakulu era okuva olwo n'afuuka nnabbi ng'omukatoliki gwagamba n'afuuka omulanzi n'olwekyo zimpita Katonda buli kaseera annongoose ansaanyize ebyo byatadde mu mikono gyange kole okumuweesa ekitiibwa abantu tebatujooga abantu tebatumalamu kitiibwa linaga anti ab'ebitiibwa kabaka yampa ekitiibwa naawe waliwo yasiimanze kikyaliko kalulu yatutunulira bulungi nnyo anti ye maaso moogi ffenna n'atulaba nawe gwe jangu obeere minisita gwe jangu obeere minisita ate ne bwe twawumula ne tuvaayo yayita baminisita abalala gye bali bakola so tomumalaamu kitiibwa olw'okuba olina obutakkaanya nange nkirina nzikiriza nti nkirina okutuusa nga eyakiipa akinzigyeko obuvunaanyizibwa bwange era kwe kutambula ng'owekitiibwa kutambula ng'omuntu gwe bayita owaki nga mu luzungu bwe bagamba nti am honorable ddala ndi honorable nze kyenzikiririzaamu tutambula tugwa tunafuwa ekyo kya buntu naye mpita Katonda buli lunaku nsitule era Katonda nansitula so omuntu ng'omuntu tannafuya ate naddala nga abamu tasobola nakukola kimu kya 10 ku byokoze talina kimu kya 10 ku bumalirivu bwo obusobozi bwo n'okwewaayo. Okusooka oba okukulembera tekikufuula mukulu mu nsonga. Waali kulembera naye ng'abakuvaako emabega ate be batambulirako ensonga. Kambawo ekyokulabirako ky'abaana abalongo. Abalongo bwe bazaalibwa olowooza ani abeera omukulu ku bombi, Waswa oba Kato? Babirye oba Nakato? Bantu bangi balowooza nti Waswa ye mulongo omukulu. Naye kituufu kiri nti Kato ye mulongo omukulu. Kubanga Kato senga teyajja Waswa teyalifuuse mulongo. Agambye atayeeko nti Kato senga teyajja Waswa teyalifuuse mulongo. Era Kato yaggumiza obulongo bwa Waswa. Kimufuula omulongo omukulu wadde nga gwe omulaba ng'omulongo omuto. Kakati ne bakadde baffe bano ba Medad Lubega Sseggona akali amaggwa n'ab'ebitiibwa abalala nga bwe baagala tuba addressinge, simanyi kibalowozesa nti be bakulu mwene ensonga so si ffe abalonzi. So nga ate singa si ffe tebaali badde ba honorable, singa si ffe tebaalifunye be bakiikirira, kyatandika ddi omukiise okuyisa abalonzi. Era kyatandika ddi ng'ensonga z'ebyobukulembeze zitambulira ku mmwe so si ku ffe abaabafuula abakulembeze. Mukulu Medad Lubega Sseggona akali amaggwa, ogambye nti bino byonna bikolebwa okunafuya Buganda. What is Buganda for you? Buganda kyeki? Omuganda yennyini azze n'akugamba njagala kukyusaamu. Kati kunafuya Buganda ki gy'oyogerako esukka ku nze ng'Omuganda? Era Buganda yasenguka ddi okuva mu ffe Abaganda n'egenda mu mikono gy'abassekinnoomu nga be baafuuka Buganda. Mwami Medad Lubega Sseggona akali amaggwa, ekyokuba ow'ekitiibwa tekikufuula wa nsonga mwene ensonga. Kuba ensonga etandikira ku nze, era bw'oba wa nsonga nze nakufuula ow'ensonga. Buganda yenze, omuntu wa Buganda.
Buganda si kizimbe eyo twekobe. Buganda si Masengere. Buganda si Muzibwazaala Mpanga. Buganda ge masaza ga Buganda 18. Buganda byebika bya Baganda. Buganda z'ensalo za Buganda n'abantu ba Buganda. Kati saagala oddeeyo olowooze nti gwe Buganda oba akabinja k'abantu abatono 347 nti ye Buganda. Buganda esukkako ku bantu ssekinnoomu. Honorable Medad Lubega Sseggona akali amaggwa katugambe nti leero okedde ofudde Buganda ebeera esanguse. Bwe kibanga okujja mu Parliament kunafuya Buganda ate bw'olifa wali oteekeddeteekeddeko akaseera k'okufa wakazimba abakulembeze bameka oleme kugenda na birowoozo bikulaakulanya Buganda. Buganda ereme kufa naawe era Buganda ereme kukoma ku ggwe Honorable Medad Lubega Sseggona. Ogambye akalembereza kano akatono ke tulina kammwe bansi bamataayi. Tetwagala kalembereza, twagala kijjudde. There is no sweet pain. Sweet pain kasitejja eyeebeera esobola okutta ensonga lwaki Omuganda yagamba kiwoomereze kizaala enkengu. You either in pain oba you either okay. Sweet pain terina weewonyeza pain. Ate at least obulumi obungi busobola okuwonya pain. Honorable Medad Lubega Sseggona akali amaggolooza temubadde pain kiira. Olowooza mubadde temukonya musujja. Olowooza mmwe si ensonga lwaki tukyali mu buwambo olw'okubanga twesiguliranga ku mmwe. Olowooza si mmwe ensonga lwaki tubonaabona olw'okubanga twalowooza nti gye muli era bwe bulumi buno bw'oyogerako obuli switi bwe tukyalina. Kati kya buvunaanyizibwa tugendere ddala mu bulumi obwa ddala tusobole okuzaala. Kubanga omukyala bw'afuna obulumi obutonotono aba agenda kuzaala oba osanga. Naye ate mu kaseera ng'atuusizza okuzaalawo n'ekizibu obulumi bubeera bungi. Era bwe bumusindiikiriza okusindika asobole okubuvvuunuka. Sweet pain etta mpolampola. Sweet pain ya bulabe nnyo n'okusinga obulumi. Honorable Medad Lubega Sseggona akali amaggwa sitwetaaga kalembereza mukadde wange, twetaagira ddala emirembe. Oyogeddeko ku ky'okubanga mbu babajjamu ekitiibwa. Temutujjaamu kitiibwa. Ssaabasajja Kabaka ye yakituwa. Ekitiibwa yakibaweera ku bipimo ki? Kubeera mu Parliament. Nga bwe bakufulumya Parliament olwo bebeera bakuggyeko ekitiibwa. Olaba kyokka ne bw'olifuluma ensi olisigala oli wa kitiibwa. Okufuluma Parliament kikuggyako kiki ekitiibwa? Era mpa ensonga lwaki owulira ng'oggiddwamu ekitiibwa olw'okubanga oggiddwa mu Parliament. Mwami Medad Lubega Sseggona akali amaggwa ne mukulu wa Lukagga oyo gw'olaba yasiimibwako Ssaabasajja Kabaka. Yamulondoba mu bangi nga naye we walondobwa bw'oyogera mu Baganda abangi. N'oyo yalondebwa mu bangi abaali bakola omulimu gwakola Ssaabasajja nnyinimu n'amugamba nti ye gwe asukkulumye. Kati bwe bibeera by'abasukkulumu, bwe bibeera bya bansonga e Buganda, Walukagga tayinza kubanga tali mu bansonga e Buganda. Ennyimba za Walukagga zikuumye ennono. Ennyimba za Walukagga zisomesezza. Ennyimba za Walukagga zikuumye amaka. Ennyimba za Walukagga zikuumye abaana n'eggonjebwa. Ennyimba za Walukagga zigambye ku bakulembeze. Ennyimba za Walukagga nazo zirina impact y'amaanyi gye zikoze. Kitegeeza mu firudi ye yaweereza bulungi naye teyalina kukoma awo. Buli lwenkola obulungi ku mutendera ogusooka kitegeeza mbeera nnoonya mutendera gwa waggulu. Era nnyinimu Ssaabasajja Kabaka bw'aba yasiima Walukagga n'amusukkulumya mu bangi,
tolowooza nti Walukagga yalina kukoma awo nti okwo okusiimibwa kwe yafuna awo yali recommendation emwongerayo waggulu ewalala gye yali tatuukanga. Nkulu Medad si gwe wekka omusiime, ne Walukagga musiime. Ate era okusiimibwa tekikufuula nsonga nti baba baakututungirako. Tetuli mbuzi tetulina kukyusa lugoye oba ntembu tetulina kukyusa ddiba, nedda tukyusakyusaamu. Okuwooma kw'ennyama tekuggisaawo kulya kwa bijanjaalo. Mukulu Medad Lubega Sseggona akali amaggwa, tekuggisaawo kulya kwa bijanjaalo. Kakati ennyama omuntu asobola okugirya leero ate nga yabbeeyi era, ate enkya n'omusanga ku mudaala ng'aguze kilo y'ebijanjaalo 4,000. Si lwakuba talina zigula nnyama, naye ku olwo ayagala byo enkyusakyusa mu ndya. Ekintu ekyo nakyo kikulu regardless okyusirizza mu bbeeyi ki. Naye ekisinga obukulu si gwe mulongo omukulu, nze omulonzi wo, nze abeera omulongo omukulu, kubanga yenze mba nkuwadde ensonga lwaki oli gy'oli.